Okusomozebwa kiggwe nga ggwe kwoyitamu bukyaba kukyusa ekibumba. Okusomozebwa okusinga kwempitamu ly'eddagala eryo lyenna okubeerako. Ekibumba ekitali kyange obutagaana mubiri gwange, obutagaana bikolwa byange. Eddagala eryo balisiira. Naye ebiseera ebisinga olw'okuba nti sinaba kutereera bulungi, sifuna busobozi kulyetuusaako. Baliseera empekemu ya 14. Kati okufuna omuntu akuyamba ogule empeke olunaku mbankose omwezi nkose emitwalo 43 sizirina ezeddagala eryo balita anti rejection. Kati kyenkola kwe kukolaba nti nkola balanced diet. Nkeera kumakya n'endya oba nenywa garlic ne red onions nga mulimu ne lemon. Then olweggulo n'endyayo ku beetroot. Mba ngenda okwebaka n'endingaayo ku green pepper. Ebyo byebimbeezezaawo ze challenges zempitamu. Naye wendi naye ng'ekisingira ddala ekisookera ddala neebaza Mukama nti ye ansobozesa okubeerawo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Environment oba embeera mwe tuwangaalira ya mirundi mingi. Abantu weboogera environment batunulira ekintu kimu butonde bwansi. Naye environment ngazi is a broad word. Kwa kati bw'otunuulira wano tulina environment ya mirundi mingi. Nze nga ku lwange alumirirwa abantu abalala endwadde ez'omunda. Environment erimu ebiti bingi. Tulina environment nga tulina abakola mu factory. Nga bw'olaba wano guno omukka gugenda mu bbanga. Gubunaawo buli muntu ffenna tugussa. Omukka guno bwe gujja ne gugenda mawuggwe tosigaza bulamu. Tosigala kyekimu. Ne mugulaba n'abanywa shisha wano. Kakati ne tubeera n'environment nti ye oli akoleza omunwe gwe gwasigala. N'agunywera mu gurupu n'anywa ne shisha. Eyo nayo environment ebeera gurupu ng'eri wantu. Eyo yakubiri. Kati ate ne tubeera n'environment kwalabayo akati kankubuulireko ekyama kimu. Nti oli bw'aba anywa sigala n'amunywera mu gurupu amunywedde abeera yaddeko okusinga omukka gwafuyidde gurupu. Baba bubi nnyo. Ono passive smoker yasinga okubeera affected. Lwaki? Oyinza okukinyonyola. Nkyebuuza n'essaawa eno mbadde sikitegeeranga nti bwe tusika oxygen ne tumutwala munda bw'atuuka eyo n'amala okukola omulimu gw'alina okukola ogutali mulungi omukka olina okugufulumya. Kati omukka ogwo omubi gw'ofulumya gwegatta n'omukka gwa sigala ne gufuuka butwa n'obufuuwa mu banno. Gw'ofulumiza ofuuye mu banno. Kyekyo lwaki tigweyongera obukambwe. Gwanywedde n'ofuuwa ate bali ne babeera bubi nnyo. Nti omukka gw'ofulumya olwedde guba tegwetaagibwa mu ndaayo. Oxygen aba amaze okugenda guno gulina okufuluma oyingize omulala. Kati nze nsika gulyo ogujjudde obutwa obwereere. Kati bwe tuvaawo ne tudda mu environment endala eya slum areas ne dumping sites oba area we basuula ebisaani emigotteko basuulawo embwa embizi ebintu ebivunze ebinyonyi n'emmere byonna naye ng'ate babisuula kumpi n'amayumba g'abantu. Ezo siraamu zisulamu bantu si mbwa si nsolo. Kati bivunda enkuba bw'etonnya ne bikulukutira mu mmere ku kabalaza wali wofumbira omusana bwe gwaka enfuufu n'esituka. Nja kubiraga Bannayuganda nja kufuna byonna ne bigenda. Kati olaba ekifaananyi kino eyo drainage mwasena amazzi okwoza engoye. Drainage eyo mwasena amazzi okufumba emmere n'ag'okunywa jagase naawo. Endwadde ezivaawo tezijja kuleka organizizo nga nnamu. Owulidde. Kati environment zino zonna Kampala city ogiraba wano flood. Kampala mwe tuwangaalira. Enkuba bw'etonnya mukoka yenna akirira n'omuyitamu biyonna sowegi zizibukuka. Kilokutawa wali. Genda wane wa mukwano. Nkuwe ekyokulabirako. Gende bwayise. Kumacha olwaleero kati nga nzija.
ku Kyamutawa wali olabawo drainage yayabise abasajja bayisaawo boda n'emmotoka zisamula bbi nakube saati onogeno kuli owunya kati oba asobola okusamuliza kitegeeza ne mukamwa ayingidde boda yo toba kyekimu kituufu ntuusa wano ku Egen gugundi ku insurance house wano Excel insurance house soji nayo yayabise byali awo muyitirivu ze environment zenjogerako mu kibuga wakati mu kibuga mu city bino ebifaananyi nkiraba kati boda mu suburb cities enkuba bwetonya amazzi gakuŋŋaana mu lujja abaana ne bawuga embwa ne zizanyira omwo obulwadde bwojjaawo buba buyitibwa oba olina ebbwa oyingiza obuwuka bw'otamanyi muwendo kaakati environment endala yeyo mu byalo edda twasanyukanga nti abantu b'omu byalo tebalwala ndwadde naye kati ate batandise okulwala endwadde ze bayita ez'abagagga lwaki omanyi lwaki nti ebibala amenvu mapaapaali gano vakedo biki mapeera tebakyakkiriza baana kugakwatako fene litwali miliyoni 10 mu Uganda kati tuli 48 abeetaaga ebyokulya mu tawuni tuli bangi abazadde bakuba omwana ani akuwadde fene ani agambye kwate ku vakedo bonna babukuŋŋaanya ne babuleeta Nakasero ne babutwala Entebbe market ne babutwala Ejjinja ne babutwalawa abantu tebakyalya bibala ebiri nakyo nga bwe baabiryanga edda kati endwadde zivudde mu tawuni zirumbye n'ab'ekyalo that is the environment gyenjogerako abazadde embeera mutuwangaalira mbeera ki nti endi embi ekulwaza kaakati ate we bituuka wano mu tawuni njagala olabe ogende Nakasero awo wano Meya Lukwago bwe yalwala yaddukira Nairobi naye yalwala ogani bwe yakomawo nagenda mu ofisi ye nsaba okwogera naye newuba emyezi 3 ne baŋŋaana okwogera naye naye nga naye yalwala ogani ate bwe yali ku kitanda yasaba tumuyambe era abasonda bazisonda ne baziweereza naye bwe nagendayo alete ku buyambi tuyambe abantu baŋŋaana okwogera naye ne Meya Lukwago yagana namukubira n'essimu siga nti oba munaabye editinga mbu njogedde ku mukulu namukubira n'essimu nenjogera naye nangamba ye tujja kulaba bwe naddamu kuba n'agaana okukwata Meya Lukwago yalwala organ naye nze akola sensitization ya organs mu Uganda yaŋŋaana okwogera naye yagaana n'okuleeta obuyambi yagaana okuba ku kyayogera gavumenti bw'ekola ebintu wano ku KCC yavaayo n'agamba mugende mudduukire muyambe naye nga bya gavumenti ye n'ayongerezaako mugende mudduukirire kati abantu ng'abo mulumirirwa ddi abantu tulina okuyamba abantu naye yagaana nze nali manyi yalwala covid yalwala organs manyi yali covid so kati embeera y'omubyalo byonna babireeta ne babitunda mu tawuni naye obwo si bwavu tebuba bwavu si bwavu bwe buvuddeko ekyo kati bwe buba nga bwavu wano wempitira gavumenti ekole sensitization eya agriculture nganze bwe nkola sensitization eya organs esomese ennima y'abantu engeri y'okulimamu ebibala biddeyo mu kyalo bibe bingi ng'edda agriculture wano bwe bafuna enzige bango zitwala mu parliament president n'ateekako omukono ne bawa biliyoni ne bagenda mu nzige bango okukola eddagala lya tik enkwa bazita tik zino enkwa ezirumente tik ezo bwe eddagala fu ne badduka mangu mu gavumenti ne bateekako omukono ne baleta zi biliyoni kaakati nze nkubira omulanga gavumenti weyagala bantuukirire mbawa amagezi gavumenti minisita wa agriculture ntuukirira nkuwe ku magezi otaase eggwanga abantu mu basensitizing bongere okulima ebibala n'emmere ennungi eyo mu byalo ettaka gye riri naye abantu tebalina abayambako kubasomesa kulima mmere lwaki ebibala bitono lwaki enva ntono lwaki pulezidenti avaayo pulezidenti omulala n'agamba mulye muwogo naye nga minisita wa agriculture waali tayitanze n'agamba lwaki pulezidenti Museveni agambe tulye muwogo ng'ate nze wa agriculture wendi tulime lumonde tulime ebibala tulime ebiki apples tuzijja mu Egypt ng'ate ettaka wano weeriri ekabaale zibala basensitizinga abantu tubijja mu nsozi ffe tuli wano amataka weegali pampu wezisobola okugulibwa abantu ne balima ebibala ne byeyongera endi embi yetulwaza bad feeding bad diet yetulwaza so kati ezo environment ezo zembadde nzize nnyo okwogerako olwaleero owangaalirawa kati bwe mu congested areas mu buno bo suburb towns okeera ku makya saa 11:12 nga buli omu ayiwa kidoli ekidoli okimanyi nakirabako mu ku poliisi eyo ekidoli bapama mu bubaketi bafuka mu bubaketi bafuluma bagamba kufuluma bafuluma mu bubaketi bayiwa mu kkubo kati oyinza n'okwebuuza nti enkuba yatonye mu kakubo kano kokka
naye ogenda okwetegereza nga bidoli era bw'otabuuka bulungi babikuyiira kumakya kati zigenda okwera ssaawa 3 omusana gwase ne wakala bwe wamala okukala ayokya gonja ayokya kasooli asiika capati ne bateekawo obusigiri aba yaakateekawo empewo nejja n'esitula enfuufu neeyiwa ku kasooli neeyiwa ku gonja neeyiwa ku capati gwe bojja n'ogula n'olya olya bbi wa muntu olya musulo ensonga lwaki andubaga walwadde typhoid kati typhoid neweebuuza gye wamujje typhoid tava mu nsiri ava mu musulo ogwo mu bbi oba olidde bbi wa muntu n'olwa typhoid zeeze environment naye singa nfuna obuyambi eno education and sensitization nandigyongeddeyo mu Uganda abantu ne beeyongera okumanya enneekwata n'enneeyisa characters embalayo yeekulwaza environment yeekulwaza njagala tunuleko ku nsonga kubanga ekintu kino ekyo embeera gy'owangaliramu n'endya ndabanga by'otambuliramu okutwaliza wamu nze kuba kati waliwo abalwadde ba organs waliwo n'abatali balwadde nga baali agadde okuba nga beetangira nga yali badde yeetangira aleme kulwala kintu ekyo simanyi oba kisoboka okwetangira oba nedda neera gwe gye tubuulira naye omuntu ono yali badde ali atya ayinza okuba nga alina obulwadde buno obwa organ then n'oli yali badde yeetangira atya okusobola okwewala okufuna obulwadde buno kibuuzo kirungi nnyo ekyo neyanziza nga tukyali ku environment olaba kati kankwe ekyokulabako ba member parliament bano bo environment yaabwe endala nnyo omuntu olumulonda ng'abadde mu kyalo eyo najja n'afuuka member parliament wano akyusa endya n'olaba alidde kino alidde kiri alidde kino alidde kiri ba member parliament abo ne ba minisita n'abantu abalala bonna njagala eveeyo omuntu omu bw'ati aŋŋambe nti asomesa omukozi we engeri gy'akamulamu obutunda asomesa omukozi we engeri gy'ayozaamu ebibala bino tubigula wano e Nakasero mu bukyafu meeya Lukwago oyo nali saagala musinkana kumpa buyambi bwokka naye n'okumuwa ku magezi okendeeza endwadde zino nga sinagenda ku ngeri gye weetangiramu naye gavumenti abakola mu gavumenti kuba banenya President Museveni alina abalina omumukolera abalina okutuusa ebintu ku bantu ne bamuwa feedback naye abantu tebakitegeera bo balinda bulinzi musaala meeya Lukwago bw'ogenda e Nakasero wano n'osanga nga bayiye watermelon bayiye emicungwa bayiye fene bayiye emiyembe lemoni biki babiyiwa wansi mu ttaka kyokka nga tesowe gyekulukuta meeya Lukwago yandibadde yazimba stalls emmotoka ezireeta ebintu okuva mu kyalo wezitikkulira weziyiwa nga tebayiye wansi mu ttaka kati njagala ombuulire member parliament oba minisita alina obudde obusomesa omukozi we wawaka nti bino ebintu tubigula ne biraka nga binyirira naye tubigula wansi tubigula mu bikyafu ti obyoza bwoti n'obinyumunguza bwoti enjoza y'ebibala ebyo ekyuka mwe mugula ennaanansi n'osaaga kukubawo n'ogula omuyembe guli akukuba naye baagutikkuliddewa e Nakasero awo bakwata akagoye ne batuukamu kaabutto n'asiimula ennyaanya n'osanga ennyaanya emasamasa bweti n'asiimula omucungwa ng'olaba gunyirira naye akagoye ako kakozesa newe babitikkulidde wafaanana watya ateekamu kabutto basiiga kasiiga ekitegeeza ebintu nga binyirira naye babitikkulira nga meeya Lukwago waliwo gazetted area oba ekidiishi kizimbiddwa enloole bwe zireeta nti ziyiwa wano lumonde ziyiwa wano watermelon ziyiwa wano emicungwa tewali Lukwago yetwali mulese naye ffe ewaka nze abiguze n'alibadde enjoza ntya ebibala byange bisookera eri omukulembeze obeera example omukulembeze oba kyakulabirako kati gwe bwana Kisubi onojja n'ogula ojja kubeera affected olw'embeera nti omukulembeze teyakola ki mulimu gwe kaakati ate awo nze wenzijira n'ensomesa gwe bwana Kisubi aguze wali emiyembe gy'oguze ogenda gyoza otya gitwalo sooka ogiteeke mu mazzi amangi ogyozeeko eyo enfuufu waliwo enjoza ya mirundi mingi abalina ku ssente bakozesa kye bayita bleaching okwata akasaanikira ka bleach n'oyiwa mu liita 3 ez'amazzi n'onyeekamu ebibala ebyo bleach oyo yatta obuwuka buli kati amazzi gano agasembayo galina kuba mafumbe n'onyumunguza bulungi ebibala byo mu mazzi amafumbe
buliiki olina obuwuka buli byonna ne bikola ki ne bivaako ku mazzi amafumbe n'ofuna akasero akalimu obutuli amazzi gali ne gakalako bulungi n'otandika okolya ekibala nga tekiriiko buwuka teri batwala budde kugamba mukozi kamula juice bwoti yoza bwoti wanukula bwoti wabula omanyi kye bakola abo abakulu abo ayagala nnyo embwaye ayagala nnyo pusi ayagala nnyo ebimuli bye bw'atuuka atukira ku mbwaye wagiwadde emmere ebimuli byange wabifukiridde amazzi laba shedi bwefaanana tamanyi nabulamu bebagagga tabuuzizza na juice gwe bamukamulidde nga yo omugagga bamukamudde batya byagenda okulya biyonjo asaanidde obirya obulamu obwe tabufudde kavudde ku bimuli nambwa na pusi sooka ofe ku bulamu obwo love yourself before you love anything else. Bwe nkwata ennyaanya eno gye nguze nakasero ne ŋŋenda ne nfuna akooza kange waliwo bwe tukuusa ne nkateekamu sabbuuni ne nginaaza ne mmala ne nginyumunguza mu gali amafumbe ne ngula ekikajjo kyange ne nfuna kasabbuuni ne nkikuuta ne mmala ne nkinyumunguza n'amafumbe bwe mbirya mba sirya bituufu. Awo balya bituufu era nange bwe nkola ebiseera ebisinga waliwo buno obwozi ebintu bwa triangle bwe buti buliko engeri ya steel kenkozesa nkateekamu sabbuuni ne nkuuba omuyembe ne nkuuba karoti ne nkuuba watermelon nga mulimu ne sabbuuni on running water kati bwe mmala ne mbiza mu bucket omuli amazzi amafumbe ne mbinyumunguza bulungi nnyo ne busitirwa ya buli ne buba nga tebuliimu kati bwe mbujjaawo ne mbuteeka mu kasero ng'amazzi gali gakunkumakako gokka awo oba oli ekintu ekikiriiningiddwa obulungi nga teweetaaga na buliiki. Amanyi lwaki nkubuuzizza bwe ntyo bwe mbyoza nze nange bwe nkola naye buli andaba nga njoza ekikajjo ne sabbuuni ansekerera. Oli mutuufu nnyo. So y'ensonga lwaki nkubuuzizza bwe ntyo. Kati ekyo kye bayita obutamanya kyekyo kituleeta wano abantu bamanye kituufu nti ebintu obyozo funa akagoye kateekemu sabbuuni kuuba omuyembe kuuba ennyaanya kati olaba obutungulu ne galiki tukwata obutungulu obwo twabuguze wali mu ttaka mu tawuni mu tawuni muno mulimu obuwuka obusinga obubeera mu kyalo kuba sowegi mwakulukutira naye akatungulu wakaguze n'okatwala kati bw'okwata akatungulu ako n'ekikuta ekyo ekikaze okakwata mu ngalo n'okwata akambe n'otandika okususumbula akatungulu kati bw'ogenda okumaliriza wakakutte n'ekikuta ekikyafu omaze okukasusa ku kikuta ekipya obuwuka buno obusigadde bwe wajje ku kikuta ekikalu bujja kuyingira mu kikuta kino ekipya bw'omala akatungulu koozeeko galiki bw'omala omunyiga n'omujja mu kikuta kiri ekiriko obukuta obukyafu bwozeeko ojaga nti naye nnywa galiki nendya red onions ng'oli bwe yaŋŋamba naye nsigala nfuna infection ate bula akatungulu wakasusizza nga kakyafu n'oteekawo ekikuta ekipya ne kikwata mu ngalo zo nga kibisi obuwuka buli ne buyingira bw'omala galiki n'obutungulu nabwo bunyumunguze n'amazzi amafumbe busaleesale n'ennyaanya zo tabikamu lya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Waliwo nno n'akantu akalala mu kulya okwo ke tubuusa amaaso nti abamu booza ebintu kati nayoza ebikopo oba giraasi kati aba yakamala ojjooza bw'ati tebanyumunguza na mazzi mafumbe aba yakamala ojjooza bw'ati oli n'amusaba amazzi n'agikwata bukwasi n'ateekamu amazzi awo era mba siri mu bulwadde oba mu bulwadde kati olaba amazzi ga taapu ago oba nagano getujja ku nsulo egiraasi eyo omala ojjooza n'amazzi ago n'ogiteeka wali bw'eneekala bulungi n'ogikwata n'ogigira bw'oti ojja kulaba buli akatondo we kaakalidde nga walinga wali evvu bwe kiri kati evvu eryo si lwakuba nti ddagala wabula bulwadde bw'eba nti amazzi gaabadde ga taapu oyo chlorine
omulya direct oba amazzi gali gewasenye mu nayikondo oba ku luzzi kitegeeza nti obuwuka buli kwebuli. Kati ate tulina abakyala si mwenna abakyala temuntwala bubi n'abakozi temukitwala bubi tukituwa kyakulabirako nti yeesiba kaleesu n'agenda mu katale n'afutuka watuuse n'akyama n'abaako kyakola n'akomawo waka n'akwata olweyo n'ayera enfuufu eriyo n'emusitukiramu n'esitukira ne mu kaleesu n'avaayo n'akuma essigiri agenda okulingiza bw'ati taata John ajja n'agamba gwe kyalite taata John wuuyo leeta ekikopo tegeka mangu leeta essowaani ye talina budde n'akwata kaleesu kano n'asiimuuza ekikopo ne kinyirira bulungi ono nga kinyiridde naye akaleesu ako kaba kalimu obuwuka yonna gye yagenze ne gye yagenze ne yatabadde kalimu obuwuka gwe bw'otalaba kati bw'osiimula n'oteramu dadi emicungwa aba taata John emicungwa oba caayi bw'anywanywa buwuka. So olina okunaaba ne sabbuuni, olina okulaba nti kyokozesa kiyonjo, olina okulaba nti olya bulungi. Okulya obulungi si kulya chicken chips. Abamu balowooza okulya obulungi kwe kulya ennyama buli lunaku. Nedda. Okulya enkoko. Okulya ennyama. Kaakati tulina ebintu bye tulya nga biva mu mawanga. Bibeera mu myezi ebiri biri mu konteyina. Bituuka e Mombasa mwezi mulamba, ne bituuka wano mwezi mulamba, ne babiteeka mu stores, ne bajjayo ne batwala mu supermarket, ne bajjayo ne batwala mu buduuka obulala, ne babiwanika mu masa. Ebintu ebyo bibeerawo ne biwangala lwaki? Bibeeramu eddagala eribigaana okwonooneka. Mmere Yesu tugirya, naye bw'oba ogiridde ogenda kunywa na kulya ki ekirala ekifulumya obutwa obwo. Yoyo garlic, red onions, lemon, beetroot, cauliflower. Sigamba nti byonna bigatto biri omulundi gumu. Naye red onion ne garlic ne lemon osobola bitabula omulundi gumu n'obinywa ne bifulumya obutwa. Waliwo herbs nazo nga zifulumya butwa. Okay. Owulidde. Ne wabeerawo beetroot, cauliflower ekolya ddala nnyo ku kibumba n'ensigo. Cauliflower ne beetroot ne green pepper. Ddagala nnyo. Cauliflower ndaba bano betuyita abalugwala nga babyetisse. Apple ezo ziraba. Apple nga buli lunaku mu wiiki olya apple emirundi ebiri mu wiiki oba mula bulungi nnyo. Apple ziyamba ku kibumba. Nampo nazo za njawulo. Tulaba eza green, tulaba eza red, ebyo. Kati apple za green ezo ne zine ziriko purple ne purple nungi nnyo. Naye buli apple erina gundi yaayo okusinza ku science. Naye nga bw'oba osobodde funa green oyo mulye, funa ne kweze za red ne purple okole ki? Olye. So endya ematalinga nnyo ku bulamu obwo. Njagala mbuuza abatuwuliriza bameka kummwe akeera n'anywa egiraasi y'amazzi. Egiraasi y'amazzi, amazzi ly'eddagala erisooka mu bulamu bw'omuntu buli lunaku. Olina gamba lusazinzita. Tonywa na amazzi kukendeeza asidi mu lubuto lwo. Era buli lwogamba ani akeera okunywa amazzi abasinga agamba bwe nnywa amazzi olubuto lunnuma. Era tonywa amazzi oli ayagala waakiri asooka afune kyalya. Ekitali kituufu. Sooka onywa amazzi agatannyogoga agali awo nga mafumbeko ku room temperature kuba egiraasi y'emu oba bbiri genda mu kinaabiro naaba senya bw'ovaayo ebbanga eryo ly'omaze asidi oli aba amaze okukola ki okendeera then eri ekirala ky'oyagala. Ate buli lw'ofunangamu enkenyera buli lw'olya nga toli bulungi ekyokubiri ekiddako dduka ogende wa dokita bakukebere balabe kizibu ki. Goberera ebiragiro by'omusawo n'endya ennungi owona mangu. Kituufu. Tewejjanjaba. Bwe wejjanjaba tomanyi doozi gy'olina kukola ki kwewa. Kati buli wejjanjaba bino painkiller zoonoona ekibumba n'ensigo bubi nnyo. So gende wa dokita bakebere. Bw'ove wa dokita kozesa ebyokulya ebirungi n'eddagala lye bakuwadde ojja kuwona. Kati wabadde ogamba okwetangira obutalwala organs zino ekisookera ddala olina okukola kye bayita balanced diet. Lyanga okola balanced diet eyeriwa nti leero oba walidde fish enkya n'olya ennyama oluddako lya enkoko oluddako lya vegetables oluddako lya ebivaava babi greens then buli lunaku gezaako okulaba nti ofuna ekijja obutwa mu mubiri. Obutungulu obwo bwa red n'ennyaanya ne galiki herbals binywe ebyo bikendeeza obutwa mu mubiri
gezaako okulaba nti olya ennyama ntono, toga nti sijja kulya nnyama naye gezaako okulaba nti olya ennyama ntono. Nywa ku mata bw'oba onywa amata, bw'oba toganywa nywa juice, lya ebibala kwe bayita okwetangira. Kuuma obulamu, kuuma omubiri gwo, weetangire ng'olya ebibala, olya ebivaavava, beetroot, cauliflower, bijjanjaba ekibumba, ensujju, cabbage eyo giraba. Ng'olya cabbage oyo obulungi nnyo, cabbage ayamba ekibumba nnyo nnyo nnyo. Cabbage tumutyako butwa. Cabbage bye babufuuyira ebyo. Bikutuleko, kutulako ebyo ebyokungulu. Bw'oba oyagala muwozi gyoze, ogisaleesale bulungi omekete. Green pepper. Omeketa mbisi? Cabbage balya mbisi. Waliwo abaga nti bagijjamu ne juice. Bulungi nnyo. Era nze bwe bitabuka nga bikaayi. Eriyo abalwadde abajja nga nsooka bakolera juice wa cabbage. Nteekamu cabbage ne green pepper. Nembawa. Cabbage ne beetroot nembawa. Ogenda okulaba nnaku 2 aze nga apeeruse nga tanso okunyirira. Cabbage lya cabbage embisi terina buzibu. Kale abamu bateekamu mayonnaise. Ne mayonnaise oyo alimu preservatives, alimu biki, ate half of mayonnaise abeera oil. Then another half gaba magi. So kati soke ne wewe omulidde lyayo ku nnyaanya refresh ne green pepper refresh akendeeze ku butwa. N'okwetakulatakulwa okwo n'olya green pepper kukendeera. So kati awo kwe kwetangira. Kaakati ono agamba nti bansanze ndi mulwadde. Tukusaba ogende mu ba professionals, ba specialist. Kuba tubalina tukontakiti tukulagire ba specialist. Abadokita abayayi mu Kampala bangi. Bw'omanyi nti olwadde jangu tukwe ba professionals, ba specialist bagende bakuteke ku treatment. Owulidde. Oyo ye mulwadde. Omulwadde agende eri omukugu. Kale akanaasembayo Mwamfred kenjagala tuyitemu mu bufunze yembeera gwe muwangaalira. Kubanga nkimanyi nti abamu ne bwakulaba kati ng'akulabye lusooka tasobola kukkiriza nti kyoyogera kyoyitamu. Gwe kusomozebwa ki kw'osanga gwe nga gwe bukya bakukyusa ekibumba? Kusomozebwa ki gwe nga gwe omuntu kw'oyitamu? Kusomozebwa okusinga kwempitamu ly'eddagala eryo lyerina okubeerako. Ekibumba ekitali kyange obutagaana mubiri gwange, obutagaana bikolwa byange, eddagala eryo balisiira. Naye ebiseera ebisinga olw'okuba nti sinaba kutereera bulungi, sifuna busobozi kulyetuusaako. Baliseera empeke emu ya 4,000. Kati okufuna omuntu akuyamba ogule empeke olunaku omwezi nkose $40,000 sizirina. Ez'eddagala eryo baliyita anti-rejection. Kati kyenkola kwe kukulaba nti nkola balanced diet. Nkeera ku makya n'endya oba nenywa garlic ne red onions nga mulimu ne lemon. Then olweggulo n'endyayo ku beetroot. Mba ngenda okwebaka n'endyayo ku green pepper. Ebyo bye bimbeezezaawo ze challenges. Ze challenges zempitamu. Naye wendi naye ng'ekisingira ddala ekisookera ddala neebaza Mukama nti ye ansobozesa okubeerawo. Mweyo embeera gye mpitamu enzibu. So kati kyeva mbaga nti balance diet kikulu nnyo eri obulamu bwaffe. Buli lw'okola balance diet n'omanya nina okulya kino okubeerawo, nina okulya kino okubeerawo. Fuula ebibala, emmere, eddagala. Tofuula ddagala mmere. Kiraba? Kati nze yeyo challenge gye mpitamu. Ebintu bino ebimu tebabiseera nnyo naye ate olusiwesanga nga tolina 5, nusu 5 zibigula. Kubanga beetroot emu egula 5 wakati we 5 n'olukumi. Green pepper wakati we 5 n'olukumi. Waliwo pepper oyo wa red n'owa yellow. Ebyo ebinene bye ŋŋamba birungi nnyo, birimu ebiriisa bye twetaaga. Babiseera naye bw'oba ofunyeyo 10 gulayo ogaaye. Nakyo ogaaye kibisi. Beetroot olya mbisi. Bweyagala nga togisobola tokosaako wuute ne biri byonna obirye. Beetroot lwaki sigikubanga juice? Gikube juice. Nenywa bunyo juice. Osobola okukwata beetroot n'oteekamu ensujju. Nina wanagenda nga babisazeesaze nga biringa nvandirwa naye nga tebiriika. Babikolamu salads. Nga biringa salads. Lye ebibisi oba bifumba obirye. Kola juice ow'ensujju ne beetroot.
kola juice owa kamonde ne mango kola juice owa green pepper ne apple kola juice owa watermelon n'omuyembe genda ng'otabula ng'okyusa yes wanga byonna bikola bulungi bikolera ddala bulungi nnyo so tulina okunoonya engeri gye tukolamu balanced diet okulaba nti tubeerawo emabega wali akanaasembayo nti ezimu ku zaali challenge zo bw'otaanywanga ddagala eryo weetakulakulanga nnyo in fact nakukyazanga okola oti naye essaawa eno ndaba oli steady kino kyaggwawo tekigwangawo buli lwoba tolidde by'olina kulya kikomawo so kati ndya nnyo green pepper ndya nnyo beetroot n'ensujju ensujju netali nfumba ate embisi ogisalasa n'ogikubira mu juice kati kwe kukendeezaako okwetakula n'oteekamu sukaali siteekamu sukaali naye gwe ayagala oyiteekamu kasukaali akatono ebiseera ebisinga nteekamu kahane oluusi siteekamu yes kukyolekera bannayuganda abo batulaba Fred bannayuganda bannange neebaza Mutonzi nti bukyanga tukola puroguramu etulasa okufuna abantu abajja nga bawa obujulizi nga bawonye olw'okusensitization gye tukola okusomesa kwaffe awareness about body tissue katulina ebibala naye twetaaga obuyambi okuva gye muli nkubira gavumenti omulanga nga bulijjo munyambe mumpe ku projekita ku kompyuta ku transport masks n'ebirala gavumenti gikubira omulanga Jenoka ne Rugaba First Family n'abalala Bahamis Kigundu Baluswata bameeya bonna mwenna First Family n'abalala mutuyambe Kirude Save Life yeewaayo okusomesa abantu body tissue organs eno okutaasa obulamu bw'abantu naye twetaaga obuyambi bwammwe entambula ogenda mu byalo si nyangu mutudduukirire twebaza abo bonna abakomyewo okuwa obujulizi nti bawonye twebaza abo bonna abayambye abalwadde n'abanaku mwebalire ddala obuyambi muyinza obuyisa ku ssimu eno 0755 220 220 755 220 201 Kirude Save Life International. Weewaawo atrabo mulungi bwetobwe tubadde olunaku olwaleero nga tugenda maaso n'okubanga tuwayamu ne Fred abannyonnyodde gye nvuddewe si gwe mulundi ogusoose naye nkimanyi nti buli olukya waliwo abatwegattako so ensonga lwaki tumuleeta n'agenda maaso n'okwongera okunnyonnyola mwe bannayuganda abali eyo gw'ayinza okuba ng'olina okusomoozebwa okwo oyinza okuba ng'olina omulwadde ng'alina body tissue ng'obuzibu bwe alina ekirwadde ekya organ kiyinza okuba ekibumba eyinza okuba ensigo kiyinza okuba ekirala kyonna so ensonga lwaki tumuleeta n'agenda mu maaso n'okubanga azzaamu abantu baffe essuubi n'okwongera okubasomesa kiki ky'oyinza okukola okusobola okulaba nga obeerawo agamba gatta emyaka ku bulamu bwo so nsobira kikulu nnyo ekyo tuddemu omulundi omulala mubeere bulungi mweraba audhu billahi minashaitani rajim bismillahi rrahmani rrahim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako